either abakufungamyeko okozesa amaanyi n'omusinza amaanyi n'omugyawo violence. President Museveni ye ne banne bwe balabanga bino bibayinze tebagenda mu parliament kwambala amasuuti tebateesa tebeekalakasaako bagamba nti gino muliro gujja kuddibwamu muki muliro. Omuzungu kyega nti ansa ku muntu omubi akozesa emundu ye muntu omulungi okuba n'emundu. Kati bano tugenda kuteekateeka violence tujiorganizing ne violence ati mtu kuba mundu mtu kuba tear gas mukozesa mundu mtu kozesa biki nafika tugende tuzifune namwe simu muzikola tugende tulwane betuna abasinga ensumika tubajjewo kati banagande gamba buli nti eyo yemu ku options eziba ku meza abagala ekyo tukikole ko debate nakyo tujidebatingeko bino byonna bwe tulimu ko esimbawo biki tubiveyo nti awo for nawe tugenda n'abayogera ku social media ku mwena muveeyo tugende tukole olutalo abasajja tubengange ekyokubiri kyekyaganda pacifism nimga nti ono omulisa maanyi ffe tugenda kumuteekako obutali violence. Gandhi, Martin Luther King, abalala ebyo bye bakola babuda bandi gye bakola baga nti eriiso oli bakuba oluli an eye for an eye will make a whole world blind. Eriiso ku liiso nimga nti ffe yali nsaka yabagalagala akujjamu eriiso namujjamu eriiso ensoka yakujjamu eriiso bali bagalagala kati yeri nene yabagande ganti bonojjamu eriiso naye nenzijjamu eriiso ensi yonna egenda kufuuka yaba muzibe n'olwekyo okwawula ku ggwe ali ku level ey'obulisa maanyi ey'obulise ffe ne bona otukuba tiya gas ne bona otukola ki ne bona otukola n'otusiba tetujja kukolima tetujja kaaba ne tujja kusigala nga tujja nga tukola bintu byebimu okutuusa lwe tunasobozesa gwe akozesa emundu okuba nti talina makulu era emundu ne tugijjako. You overthrow a gun through pacifism and violence. Ekyokusatu ye hybrid y'ebyo ebibiri nti osobola okugamba titugenda kutegeka bino ekibiina ekitakkiriza mu bino naye bano aba violence nabo n'emundu nazo tujja kuba nazo. So forces ezikkiriza mu democracy niziga nti ffe naffe biba bya mundu tujja teeka ebina by'obufuzi naye n'emundu nazo ke tubeere nazo oba okugamba nti atukkiriza mubiri naye ono batusinza amaanyi naffe tulina engeri gye tumukosaamu ne mutambulira. The options nnya eziri ku mmeeza z'abannayuganda ze balina okukozesa. Kakati abasinga ku ffe medi twakanya nti abakwata mundu tebayambye eggwanga lino. Tinange ne benalikwata ne mpamba nyinza okufuuka president naye medi oyinza okufuuka president nojja kufaanana baliira be wajjako ojja kufuna omutima ogugamba nti nayiga ensolo yange. N'olwekyo mwe bannayuganda nyina n'abalwanyi bange nyina n'abanfiiririra abo be bannanyini ensonga si bannayuganda era n'onafuya bannansi ne tusanduka nti no tugenda mukozesa ekkubo erya democracy. Naye nga betulwanyisa tubamanyi nti bo bakkiririza mu maanyi. America ensi zonna engunjufu si bwe zityo bwe zitambula. Buli nsi gy'olaba gy'olina kati abaisiraamu balabye bakiri bagamba ddembe ly'obuntu bukiri essaawa zino be baba bakubyemu abantu bali ku bizimbe babikuba era baga nti kyetugenda obakola muli kinyumyako okumala ebbanga ddene ebyasa n'ebyasa dikedi ku dikedi nti amaasi be watwepankirako twakola bakola ensi yonna mu mutima omubi bagaddewo ekibuga Gaza Strip bagigaddewo tebafaayo oluwandagala lwonna baluzinzeeko bajutudde mu kizikiza n'amasanyaze bagabajjeeko n'amazzi tewali babakuba bomu owatali kusobola obekuba mwana obekuba balaga amaanyi n'okutya democracy alwanagana n'emmundu. Yes n'olwekyo democracy osobola okumutambuza ngaabo olwaleero kyovulaba Putin yaga nti gwe bw'oba onthreateninga nze nyina ne nuclear weapon. Abasinga okuba abagunjufu basinga okuba n'emmundu zizisa busolo kubanga amaanyi galya. Kyovula ba chairman Mao Zedong yagamba nti power power chairman yatire power eva mu bintu ebi obuyinza mu mudumu gw'emmundu oba mu good idea ebirowoozo ebyo weewava obuyinza
n'ebirozo ebyomugaso bibeera mu mbeera nga bakkairiza nti democracy bikolawo ebyo ebirowoozo ati nga bano abamukwata mundu babiwadde akaanya nekakati mugendeeko eyo mukuba enkuŋŋaana anaawangula ekyo tuteekeddwa okukimala kakati okwekandaga medi nze ne bannange tetutandise kati kola byabufuzi etwali tedda tukola ebyobufuzi bino nga waliwo etteeka polisi lyali yeyambisa bagitanga Police Act kati wiriwo liteeka erifuga polisi nga mwalimu akawairo 32 subsection E akaali kawa polisi obuyinza okuyimiriza olukuŋŋaana lwonna senga inspector general akiwulirako nti olukuŋŋaana olulabisa okubeera obaga lujja kuvaamu obutabanguko yalina powers to prohibit okuluyimiriza nga talina gwe yeebuuzizaako nze ne bannange twagenda mu kusemateeka etaputa gundi ekyo zenkuŋŋaana nebelwandibadde lumbe yalina obuvunaanyizibwa odukola ki wadde ddwadde kuziika nga nti awo temuziika ne tugenda mu kooti etaputa ssemateeka akakawairo ne bakasazaamu gavumenti nereeta etteeka lye bayita Public Order Management Act nalyo nze ne bannange ne tuddayo mu kooti ne tuwaaba era obuwaayiro obwo bwali buwa poliisi olukusa olwo beenanga baki ne babusazaamu Asumani basaalirwa jjo yayogedde n'aleeta gye bayisa miscellaneous amendment esiimulawo bakuva nti kooti yabisazaamu esiimulawo buli kateeka kooti ke yagamba nti tekaliiwo etteeka ero pulezidenti alisako omukono emyezi ebiri buli kateekako mu bitabo bya Uganda kasiimukawo kati poliisi n'ab'obuyinza bano abatukwasisa obuyinza nabo bakwasa obuyinza nga basinziira kuki ku mateeka bo bino byebakola babisimbula mu nnyingo ki ey'etteeka ya Uganda tebagiina bujozi fubitizi nolwekyo mu palamenti mwe tutudde nga medi nupu ngegamba ku lunaku lwa independence naffe tugenda kutuula tusabirawa mu geti munda yaki za ofisi zaffe si bweru ku street ne baleeta bamaseeka ne baleeta bapasita obagambe nti ekyo ate nga betwali tukola Public Order Management Act ennyingo ey'okusaba ebyo twagijjamu nti ebyo byo tebali bifunako olukusa ne poliisi ekeera nkya nga baleesa abanvu n'abampi ne babajjawo luno jjo kiba Kyagulanyi president wa Nupu ng'akomawo abantu bagaa tujja mwaniriza obuyinza bulagira nti poliisi senga obuwulira nga oyo kyagenda okukola kijja kutatankanya traffic n'obutebenkevu tuula n'abategesi mufune alternative route mwandigambye nti yita ku northern bypass tuyita ku Ntebe road obutuuke bulungi okwo oba si kyekyo sebo ova ku nnyonyi naye abantu bakunge mu kisaawe gundi bonna beekuŋŋaaniraawo oba ogende obalabe bakwaniririzaawo nga bw'ova emaka obasanga ewaka ne bakwaniririzaawo kati sosobola kugamba wakati leero bajja gamba nti bano bagoba byabyo nki bajja gambamu abava emaka kino kyakoze si yekka yabadde akikola mutabani wa pulezidenti Kainerugaba ye ng'ate amenya ne ssemateeka w'eggwanga kubanga abajasi tebakkiriza kwetaba mu byabufuzi ye abadde atambula kyere nga naye ayita ku nguudo n'ateekako trafiki n'ateekako ku kiki n'ateekako kiki nga tagambwako kati twamaze kikola ne kifuuka ekibi ekibuuzo kyakyosembyeyo nti kakati byetukola ne Besigye yabikola era ogali kati gwe muwanga abadde kukaalo omanye ng'owekabira muwanga kasaka kayo gimanyi omanyi obako w'olinnya mu byobufuzi ne batuuka kati olutalo luno si lwa bannabyabufuzi bokka era saagala kusinziira no ku studio ngambe bannayuganda nti mmanyi ffe tulina ne formula egenda obakola ki obajja mu buwambe wetutuuse kusaawo ku 2 medi andi kambyogere wano tebagamba nti insightinga egundi bannansi owabadde bino gye biri okusala kuba kw'ebintu biri byenkugambye ti bannansi bayinza okusalawo ne baga nti mmanyi bino ebyokutujooga nga n'emmundu naffe katuzinoonye oba si kyekyo mu nsi ezibadde ddala mu West Africa bannamagye beeyambisa embeera eyo ne bawamba gavumenti eziriko
ebyo bisoboka senga olemezaawo embeera eno abantu ne batuka ku konkonere ne batuka nti kati tetukyalina gye tudda betwesimbawo obululu obubba totukkiriza kukuŋŋaana n'ebibiina by'obufuzi tobiwa kitiibwa kakati tukole tutya kyova olaba olwaleero sigamba wano mu Uganda kwakiteeka terinzikiriza senga wabaawo wasitukira mu mukulu ono oyinza okulaba embuutu ku street wano ne weewuunya egamba nti gye Amini bwatyo bwe yakola Obote Rutwa bwatyo bwe yakola Obote kasita otuukawo nga golowooza nti oli w'amaanyi buli omu omufuŋŋanyi made to confronting ffe abakkiririza mu democracy kwaffe osobola otuwangula ne tuddeeka ogenda kukwatamu abo abakkiririza mu violence wetwagala eggwanga tuligende wetwagala mwe abazimbye ebizimbe mwe abakoze bizinensi zammwe mukkiriza ebyobufuzi ebigenda okusindika Uganda ku kisenge abantu basigaze ng'okwo kwe kusalawo okwenjawulo bwe tebagenda kukkiriza Fugabbi ku buli forever nti waliwo bannamwe abagenda okukkaanya nti bebiriba mwe Katonda abateekawo ku nsi kuno mutukole bino n'olwekyo betwogera luno olutalo one twagala kuprotectinga buli alina kakoze twagala okuprotectinga abaana baffe betuzadde twagala tuli okuprotectinga enkulaakulana nti bano tebatuzaayo mu kkubo lyerimu n'olwekyo tetugaa nti bya bulijjo yes bya bulijjo negendako ate osusse amaaso ku bukimbe nti ensi ezituusaawo zo zeyisiza atya Mobutu, Somalia, Gaddafi sobola okukubulya abakulembeze omu ku omu abalamu ngo amala kubatwala eggwanga ne litabuka Uganda namwe bwe mujangala naye olw'okuba nti luno luyimba luyina chorus yalwo eryemu Museveni but Museveni kati kankubuulire nti obuwangaazi bwa Museveni mu buyinza buyina ekitundutundu kinene ku nkolagana ye n'abakulembeze ab'enjawulo abamu ku bo be bavuganya gavumenti kubanga ekigendererwa kiri kimu kaŋŋende nfune ekifo politics wakufuna kifo si wakununula ggwanga kubanga olwali ne bwoba ogamba okwekalakaasa tojja kusanga muwanga ku street tojja kusanga babadde ogambe 1 million match immediately nga wayisewo eddakiika 15 buli omu yabadde wakyagulanye mu suuti tezinawera na 15 buli omu yabadde wakyagulanye gwabadde ogenda tambulirawo ewakyagulanye ng'ogamba nti nno tugenda ku 1 million match program yabadde yakyagulanye yabadde yakutwala abaana kugenda kuwuga kati ani gwogenda okununula with that kind of arrangement ani gwogenda okununula ani gwogamba okununulwa wanunulwa dda bwogamba okujja beeyiwe ku kkubo bambi kituufu waliwo abalina obwetaavu waliwo abaalimbibwa mu mutwe nti ebizibu byabwe wewaawo nzikiriza ebimu ku bizibu byabwe bisobola okuba nga bivudde ku nkola I admit ku nkola ezimu ezireeteddwa gavumenti naye naawe ne bw'oba ozze mu buyinza tosobola kueliminatinga nkola za buli kimu 100 ku 100 kaakati gwe ayagala okunkakasa nti mu ddakiika 15 bwe tugamba okwekalakaasa medi abamu ku bataagala kwekalakaasa b'opposition bw'ogamba ababbi eggwanga banyaguludde naawe ositula kalinanga n'oli gy'asitula olina apartment si n'oli zaalina oguze amayumba ag'enjawulo ng'oli bwagaguze mu kikomera kyo mulimu zi Range Rover mulimu zi V8 ng'ezooli zaalina kaakati gwe bw'oba ogamba okununula bw'oba ogamba okufiirwa oyinza okuteekayo siteeke yemu nawe talina kyalina waliwo opposition wano gwogamba nti mu butuufu ono talina kyafiirwa bwe tukeera enkya ne tugamba nti tugenda mu kwekalakaasa kusaanyaawo nga Hamasi bwe kiri nga waliwo opposition ayinza okukkiriza nti tukube ebizimbe byonna bye ku ttaka waliwo ayinza okugamba nti tuwambe ebyobugagga bya buli munnabyabufuzi ugenda n'obwe bagamba ebyobugagga by'abannabyabufuzi biwobe waliwo waneeno opposition ayinza okugamba nti nze buli kimu mutwale ffe tubabbye ebbanga lino lyonna
kubanga bobogamba okubba tunayawula tutya nkugambye paycheck yemu salary yemu vote zifaanagana musolo emotoka muvuga zizimu medical bill mwenna wenaremu opposition mwenna be mulwala medical bill erieji form erieji yote sosola kakati n'abantu batandise okugenda nga babuuka batandise okugenda nga nabo bebeereramu tuvula boyita 1 million match n'ofunayo 100 bagenda bakitegeera nti gwobadde otugamba tujje twekalakase nga batukwate nga ababo bagenda mu swimming abafe bagende mu komera ababo bagenda mu swimming otugamba nti nabange mugire nga ababo bali mu masomero basoma gogamba abafe bagende balemere mu masomero balemere mu makubo because gwe kyotunda byabufuzi waliwo atatunda byabufuzi nga siyo commodity ye gulukuba byotunda osobola okusiiba ku kkubo toyina mulimu toyina business ndala gye tumanyi otunda byabufuzi so okusiiba mu kkubo okusiiba nga ogenda eno okusiiba nga otalaga is your business but ani akugambye nti buli omu business ye yeeyo international airport etwala ensi yonna it's an international route waliwo abajja abaana ku ssomero waliwo atwala ebiperisheboza atwala ebyamaguzi bye waliwo agenda okusuubula kino waliwo alina appointment otaddewo 1 million match really oli bwakujja ku tamaka okulemezawo ebyo byonna tudde mu logic kale common sense tumuze ebbali tudde ku logical kikola amakulu ekisembayo buli lwokola ekintu kyekimu ng'osuubira ansa yemu oba results zezimu waliwo erinnya erikuyitibwa naye ndyerabidde ndiryogera olulala so okwekandaga ng'oyagala omuntu akukwatirwa ekisa gwe kennyini beera wa kisa naye ensonga zebogedde mu kwekandaga ozitekedde ntuufu literally oziwulidde actually literally nyinza okuba ndi extreme mischievous de ntuufu naye kyekiri kyembadde nkubuuza lwaki omuntu yenna kozi gy'omutwalamu sooka odefininge mission nsomako ku butabo bw'amagye na intelligence naye bagamba buli kintu kyonna ng'ogenda mu operation first define the mission, define the execution plan, define the objectives. Tugenda mu kino ensonga zizino kino kyetwagala okujjamu era tugenda kukitufuna bwe tuti bw'obonga ogamba nti oyagala abantu bakubeerere bakisa abantu oyagala bajje ku kkubo bawagire by'oyagala oba ne by'oyogera gwe abatwala gwe abasaba oyina moral authority made teri munnabyabufuzi wa opposition mu Uganda wano okujjako ali mu kyalo ayina moral authority ku liberation ayina moral authority ku kwenunula talimu gwogamba okwenunula biliyoni yo oyina biliyoni ku account kimu oyina business lumunja kujja wano kugamba abantu bo opposition abayina business companies ezikola business ne government ujibanja opposition bayina ama company agakola business ne government obanja government tusobola genda ku street ojijjeko obanja biliyoni 2.5 tuva babeera mu masuuti tuva babeera batukula agamba tugende ku TV ku ground omunoonya tomulaba abanja kanzi je katondo. Hello.